Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kono kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo. Nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Munnange tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa akawandiikibwa omukulu Ernest Kibuuka era ng'olunaku olwaleero tutuuse ku mutwe ogugamba nti Pulezidenti wa Uganda omubereberye. Ekikulu ekyasinga byonna ebyaliwo mu 1963 kwe kulonda Edward Muteesa owookubiri kabaka wa Buganda okuba pulezidenti wa Uganda omubereberye. Kwaliwo nga 9 Okitoba 1963 nga wayise omwaka gumu gwokka okuva ku meefuga. Yalondebwa amala emyaka 5 ng'afuga Uganda yonna nga omukulembeze waayo ow'oku ntikko. Okusooka kyali kimaze okusalibwawo nti head of state ajjanga kuyitibwa pulezidenti ng'omu ku bafuzi ab'ensikirano kabaka w'e Buganda, omugabe wa Nkole, omukama w'Ettoolo, n'omukama w'e Bunyolo ne Kyabazinga w'e Busoga, ababaka ba National Assembly gwe bajja okulonda okuba pulezidenti wa Uganda. Abalondebwamu nga bamaze okusigala 5 bokka batyo, kyalabikirawo nti okuvuganya kwali kujja kubeera wakati wa Muteesa owookubiri ne Wilberforce Nadyope Kadumbula Kyabazinga w'e Busoga. Era bwe kityo bwe kyali. Edward Muteesa bwe yalondebwa kuba pulezidenti ne Sir Wilberforce Nadyope naye n'alondebwa okuba vice president. Ekifo kya vice president mu constitution ya Uganda tekyalimu, mpozi kyatondebwawo mangwawo Nadyope akirye. Mu kiseera ekyo era William Nadyope ye yali vice president wa UPC, ekibiina ekyali mu gavumenti. Obululu bwakubibwa mu kyama ne kitamanyika babaka bameka aba UPC oba aba DP abawa Muteesa oba Nadyope obululu. Ku lwanga 9 Okitoba Edward Muteesa owookubiri lwe yalayizibwa okuba pulezidenti wa Uganda era commander in chief w'amagye era aga Uganda yonna. Chief Justice Udo ye yamulayiza ku madaala ga Parliament mu Kampala era mu byayogera ku National Assembly ku lunaku olwo yagamba bw'ati: mpulira mulinga nnina ebbanja ddene gye muli olw'obwesige buno bwe muntaddemu nga munnonda okutwala ekifo ekikulu bwe kityo eky'obwa pulezidenti. Bwe ntyo nange mbakakasa wano kati nga nzija kweweerayo ddala nsobole okutuukiriza emirimu gy'ekifo ekyo kye muntaddemu ku lw'obulungi bw'abantu bonna ab'ensi eno. Abasinga obungi mu Buganda baasanyukira nnyo Dr. Obote ne gavumenti ye okulonda kabaka Muteesa ku bwa pulezidenti kubanga kino kye baali bajjanga basaba gavumenti ya Bungereza okumala ebbanga ddene. Naye neereka nga tekikozeeko, kyokka waaliwo Abaganda abamu abaatya nti okulonda kabaka mu bwa pulezidenti lyali kkubo lyakuggyawo bwakabaka bwa Buganda. Muteesa ku kitabo kye Discretion of My Kingdom yagamba nti bwe yamala okufuuka pulezidenti olwo ng'asula mu State House Entebbe, yeewuunya okulaba nga yatuula ku mmeeza eyo yennyini Sir Andrew Cohen kwe yali atudde amale alagire okumuwaŋŋangusa. Ntuuse ku mutwe ogugamba nti ezinaabala tezirinda ggobe. Ategeeza ki omuwandiisi? Okuviira ddala mu 1962 Uganda lwe yafuna ameefuga nga ne Buganda egattiddwa ku Uganda mu ngeri ya federo, gavumenti zombi zatandikirawo obutakkiriziganya okusinga mu ntegeera y'amakulu g'ebigambo nga bwe byali mu constitution eyaleeta okwefuga. Aba Buganda bakayana nnyo okusinga ku bigambo by'ensimbi ziyite grants gavumenti ya Uganda ze yali eteekeddwa okuddiza Buganda nga bwe kyali mu ndagaano, era n'ekya poliisi
nakyo kyaleeta obutategeeragana nga Buganda yeebuuza lwaki poliisi positi y'Ekibuye ne Kawempe tezaaweebwa gavumenti ya Buganda ate nga Buganda yakkirizibwa okuba ne poliisi yaayo. Bwe kityo newankubadde nga Kabaka Muteesa yafuulibwa pulezidenti wa Uganda, naye tekyajjawo kutotoogana wakati wa zi gavumenti zombi. Omwaka gwa 1964 nga gutandise, ebyobufuzi byeyongera obutagenda bulungi ku ludda lwa Buganda. Abakabaka yekka mu paalamenti baali beeyongera okusala eddiiro nga badda mu UPC, nga basendebwa olw'okwagala okulya ebifo ebisava mu gavumenti. Teekako n'akalimi akalungi Obote ke yali amanyi okukozesa obulungi ennyo mu kusendasenda abantu okubazza ku luuyi lwe. Mu January wa 1964 Obote yalangirira nti enkola ey'okubeera n'ekibiina ekimu mu paalamenti yeesaanira okukolerako mu Uganda, kubanga enkola y'okubeera n'oludda oluwabula gavumenti erabika nga ya bunyuunyunsi. Ekyo abakewaayi kyabongera okutya, ne batuuka n'okwagala okwegatta ku DP bafuuka ekibiina kimu. Naye ate olw'okubanga Bendikito Kiwanuka omukulembeze wa DP teyali mukiise mu kiseera ekyo nakyo ne kibatiisa, kyokka oludda oluwabula lwasigalawo naye nga lunafu nnyo. Mu Sebutemba omukago gwa Kewaayi ne UPC lugwayabulukukira ddala ne gufa. Ate ne mu Novemba Batalingaya ne banne abalala 5 bonna nga ba DP baasala eddiiro ne beegatta ku UPC. Basiiruke Batalingaya oluvannyuma eyali obwa minisita ow'ensonga ez'omunda amala asiba ennyo abantu mu mateeka ag'akabenje. Mu kiseera ekyo kye yali omukulembeze w'oludda oluvuganya gavumenti. Bwe yasala eddiiro okwesoga UPC ne banna 5 baaleka oludda oluvuganya nga lunafuye nnyo, era mu kiseera kye kimu abakewaayi baalinga mu gavumenti bamaze okuvaamu, Obote ng'alabye afunye obuwagizi obumala. Abange ebyo nno byensobodde okukutuusaako olunaku olwaleero. Munzikirize nzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe, tuddingana ate mu kitundu ekirala nga munnange nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.